Obunkenke bukyeyongedde ku kitebe ekya NUP muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga masasi munnange ganyoose esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo nina King Saha munnange ne Uncle Shumi beeguddeko esayidi eno muganda wange bampita Jaminat nsinzira ku Jaminat Yugi kansooke nkutegeezeko munnange wali ebifudde munnange wali ku kitebe ekya NUP amasasi munnange ganyoose mu bbanga naye nga okusinziira munnange ku mbeera nga weebadde wali babadde babagamba munnange ate bakwese oluguudo olulala naye munnange embeera munnange ate awo poliisi weenyiigidde muganda wange actually ekibadde mu katambi wali labika babadde bagaanye okukozesa oluguudo poliisi lwebadde ebagambye okukozesa naye munnange embeera munnange neetabuka amasasi ne ganyooka muganda wange naye nga okusinziira wali n'omukulu munnange ate Bobi Wine avuddeyoko wali n'awanikayoko ebyo ebifaananyi naye nga munnange alaga munnange ati obutali bumativu era nga bwolenga munnange ati n'ekisenge ekyo esasi liyiseemu munnange ati ne bullets ezo z'olengera muganda wange naye nga embeera bwetyo bwebadde. Okay, omuku yegwanyiza ekifo ky'Nansana ali mu kufuluma naye poliisi ekyamuganye okuba ate nga yeeyongerayo abaganda bange abasebo ne banyabo abali ku mukoto gwa Sama Uganda afuluma kitebe kya National Unity Platform naye ekkubo baligadde police egadde ekkubo police egadde ekkubo okubanga ebalemesa okubanga beeyongerayo baganda bange basebo ne banyabo abali ku mukoto gwa Sama Uganda Media ekkubo ligaddwa babaganye okubanga beeyongerayo so obuyite bagenda tomera gate masasi gali mu kunyoka kitebe kya NUP masasi gali mu kunyoka mu kitebe kya NUP. Actually Bobi Wine wali ayogeddeko n'agamba nti nno abamu nti bakwatiddwa naye nga embeera tebadde nnungi n'akamu munnange ate esayidi eyo amawulire agavudde munnange ate ku kitebe ekya NUP wali munnange ate emakerere kavule esayidi eyo. Bwenti bwenkoze munnange kakati nno eyo kankuggyeko kankutegeezeko ku wali akatambi ka King Saha munnange side eno beeguddeko wali ne Uncle Shumi kakati nno wali King Saha owedda bamufuwa ssente empya n'enkadde wali n'agamba nti no zino nno za kutereeza ddoboozi zino endala za kola bweziti bannange kibadde mu katambi agambye n'ogamba awo n'agamba kakati munfuuyireko ko ne ku Uncle Shumi naye munnange agende akole ki yeyagaleko muganda wange byonna gye biggweredde mu katambi kibadde kika mbwe nnyo nga bw'olabaawo.
Bino munangate ebitambudde eside eyo ku mwana munezi munangate King Saha era nga point we muchekinzeko eside eno kakasa nti no subscribinga kozate no likinga video ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo n'ebirala.